Kansubire nti nno mwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo embasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ssemyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaakati n'ab'emikwano amannya enzo omumbe gya Aisha Nasolo mutereevu mmantuuse n'amawulire agandeesesa weno yenyini naye nga kyenkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma mukwano gwange tweyongereyo mu maaso yes naye nga amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'atega trendinga essaawa eno yenyini ku social media ng'ega mukwano gwaffe ono Sipapa munnange ono kigambibwa mbu poliisi emuyigga era wetwogerera musajja mukulu ono aliira ku nsiko oluvannyuma lw'ekigambibwa mbu nti yabbye emitwalo 42 egya ddoola awo ennaku z'omwezi nga 28 29 awo maka ga Jacob Alopu munnansi wa South Sudan Kawuku Buganga Makindye era kigambibwa nti omukulu ono munnange poliisi emuyigga era nga wetwogerera ye mukyala we bambi bamuggalidde dda ayambeko poliisi mu kunoonyereza ate ku nsonga zino wabula ate Sipapa y'omu alabiddwako wali eri mu kibuga ky'e Tororo munnange nga adduukiridde abantu n'obuyambi bw'emmere kino nno kitwewuunyisizza nnyo era abamu bagamba nti munnange alabika ssente ze yanyaguludde ate munnange ezimu ku zaakozesezza okubeera ng'ate munnange adduukirira ku bantu b'omu kibuga ekyo so munnange ebya Sipapa si birungi era essaawa yonna munnange bamukwata agende maaso n'okubeera ng'ate atebya olw'ensonga zino eno munnange ezimuvunaanibwa so ng'ate ebyo tubitadde ku bbali waliwo Kadama bambi avuddeyo era n'agenda maaso n'okubeera ng'ate alaajana ono omugongo gwamenyeka ableedinga kugamba avaamu omusaayi ogutenkanika era munnaye ngenda kuba nkulekerako Akatambi maaso kawo gwamumanyi tegeeza ku bantu be nti munnange muwala waabwe ye embeera munnange gy'ayitamu so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ebya Kapeesa byo bikyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bitambula kwegamba byo bikyatusobedde abamu bagamba Kapeesa yafa abalala bagamba Kapeesa akyali mulamu kwegamba bagamba nti Kapeesa akyali mulamu beesigama ku kintu kimu nti waliwo omwana eyafiira ate mu ggwanga wano erya Kata era wetwogerera bamuziikana dda wabula ng'ate omwana oyo bafiira ku lunaku lwe limu ne Kapeesa bagamba nti lwaki ate byo ebya Kapeesa byeyongera kubeera ng'ate biwanvuwa lwaki kwegamba paka kati tetunnabeera ng'ate tulaba ku mubiri kwegamba tetunnabeera ng'ate tulaba ku mubiri gw'omugenzi Kapeesa kwegamba ekyo ekintu kikyatabudde abaana bangi bagamba nti ennaku ze baabawa olunaku lwe ziggwako lwe lunaku Kapeesa lwe yazaalibwa mu bufunze ye birthday ya Kapeesa so bagamba nti waneeno waliwo ekitategerekeka kwegamba bo bagamba nti waliwo wano comedy agendera ddala mu maaso bagamba nti Kapeesa akyali mulamu Kapeesa tannafa so ng'ate okusinziira ku bujulizi abali ku lusegere lwa Kapeesa bwe bavaayo nabo bongerera ddala tukakasa nti Kapeesa munnange yafa kati nno omukwano gwaffe naffe mutusaasire abagasaka kwegamba munnange naffe bitusobera most of the times bano bagamba afudde bano bagamba tannafa wetwandika kasiriza nti afudde nga munnaye naffe tumaze laba ku mubiri gw'omugenzi wabula ekituufu kiri nti naffe tetunakola ki tetunnagulabako so tukyali awo tetumanyi kikituufu wabula nga obutambi ngenda kuba mukulekerako mu maaso kaawo waliwo yagambye mbu yamukutte akatambi kano kulengera essaawa eno ku screen yo mbu munnange bamukutte akatambi era mbu ng'akyali mulamu ate abamu bavuddeyo ne bareactinga akatambi kano nga bagamba nti wa akatambi ako kakadde Kapeesa yafa dda so mikwano gyange nze genda kuba ate nkuterako obutambi obwo gwe naawe munnange osalewo otubulire gwe kikyomanyi ku nsonga ate za Kapeesa otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate nabyo tubitadde ku bbali waliwo TikTok ono omwana muwala eyeeyita Mase ku TikTok era ono yeekoledde nnyo erinnya ennaku zino olw'okuvaayo n'agenda maaso n'okubeera ng'ate avumaavuma maama we olw'ensonga nti mukazi muganda era bw'atyo n'amusuubiza n'okudda e Uganda agende maaso n'okubeera ng'ate akola ki amutugumbula olw'okuba muganda kati no wetwogerera essaawa eno bavuddeyo ne bamuwa level kwegamba omukyalo ono okusinziira ku byayogera ye contradictinga alinga aliko ekikyamu ku mutwe yavuma maama we n'avaayo ne yeetonda ate olwamaze wayise olunaku lumu ate still n'avaayo still n'agenda maaso n'okubeera ng'ate akola ki amuvuma kale kwegamba si byangu abantu abamu bannange ekituufu kiri nti naffe tetutegeera ki kibeera mabega wa bwongo bwabwe nga boogera ebintu ebimu oba nga bakola ebintu
ebintu ebimu wabula munaye Katonda yasinga okubeera ng'ate amanya. Ngenda kuba nkulekerako Akatambi awo maasoko nga maaso ono naye munnange bamuwa level nga bwe batyo bagenda maaso n'okubeera ng'ate bamutereeza mu layini ssaako n'ebimu ku ebyo byagenda maaso n'okubeera ng'ate ayogera. So ng'ate Akatambi kengenda okubeera ng'ate nsembyawo keeko omuseze yavuddeyo mwana muto muwala yavuddeyo bw'atyo nga nnyonnyola engeri gye battamu abantu ssaako n'okubalya. Bannange abakyawasa n'abakyafumbirwa bannange tulina ennaku mu nsi ya Katonda eno nti ogenda keera ku makya otomera omwana ono nga munaye gw'oyagala okuwasa so ng'ate tomanyi kiki oyingiridde era abantu nga bano bandisaanye kwewasa bokka na bokka. Mu butuufu bandisaanye kwewasa bokka na bokka. Omukyala okeera ku makya n'ofuna omusajja kumba omusajja musezi ava mu bantu nga bano n'okeera ku makya ofunye omukyala kumba omukyala musezi ava mu bantu abeefaananyirizaako nga bano. Kati saasira omuntu agenda okukeera ku makya atomera omukyala ngono nga ye si musezi atomera omukyala ngono ki kyaba agenda okubeera ng'ate yeesembereza. Kwegamba si byangu nengenda kulekerako Akatambi kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okannyonnyoka. Mwana muwala ayogedde ebintu ebyewuunyisa wabula nga si byangu Katonda yasinga okubeera ng'ate amanya. Ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini toseetuka subscribing oba tonnaba like nga video eno teekako akadde osobola okubeera ng'ate missing out updates. Goodbye for now. Guys bannange mwenna abali ku TikTok tusaba buyambi bwammwe. Omwana ono bamuyita Atwine Saala yava Uganda ku kampuni gye bayita Vaccine Kit Group yasangibwa Kisaasi Sebagala Road n'atuukira mu Saudi Arabia kampuni bagiyita JAL Human Resource. Omwana ono yafunye obuzibu ali bubi nnyo yeetaaga kuyamba bannange. Lawyer wa Bakadama Paloma Anet bannange ba TikTok mutambuze video eno paka eri ab'enganda ze bakimanyiiko bamusindikira tiketi. Omwana ali bubi nnyo bamutwala mu kiyumba naye kyamumenya omugongo amaze emyezi 2 ableedinga omusaayi gumuweddemu ali bubi nnyo naye kampuni ziganya omuyamba. Kampuni ye Saudi eyagala yeggulire tiketi ate talina ssente so kati video eno mugituuse eri famire ye emusindikire tiketi. Omwana ali bubi nnyo. Kampuni gyalimu eri wano e Riyadh mu Dammam bagiyita JAL Company. Kachanga batuzanya filimu lero bannayuganda tugenda yigo minding our own business. Obulimba buli mu video gye ngenda okulaga bwa mirundi ena. Ekisooka sooka ogirabe then ndyoke mbukunnyonnyole. Mulamu gwa Kapeesa guli mu ddwaliro ki? Guli mu King Fahad University Hospital Kobal. Yeah. Basobola otuuka mu corporate Dammam, osobola ogenda mu King Fahad Hospital, omulamu gwa Kapeesa gye guli bano. Omulamu gwa Kapeesa gye guli naye stoppa. Tebukkirizibwa kulabwako. Akabonero akasooka omwami ono yeekomberedde like akabonero ka bulimba ng'omuntu ayogera. Akabonero ak'okubiri omwami ono obwedda abbirira amaaso nga bwe yeetakulattakula. Ako kabonero nako ka bulimba. Akabonero ak'okusatu amaga okitegeera ate amaga awulira ayagala n'enseko zaagala muyitamu. Ako kabonero kakumeka. Kati n'omukyala yennyini eyeeyita abadde mu relationship n'omugenzi naye kennyini mulimba. Sooka owulire obulimba bwe nabwo mbukunnyonnyole. Waliwo abuuziza nti nno bategedde batya password ya Kapeesa. Essimu yonna basobola ogiyiwa. Essimu basobola ogiyiwa kituufu naye nga tebannagiyiwa akawunti esobola okuba openi ng'omuntu yenna asobola ogikozesa. Naye essimu we bagiyiwa teri muntu asobola kukozesa ssimu yo. Okitegeera oyo ate abadde nti nayogerera mu mutwe gwa Kapeesa yategedde atya Gmail ye yategedde atya biki ebirina okuopeninga akawunti n'abeera ng'akyatuula mu akawunti emu. Bannaye muleme tuzannyira ku bwongo. Firimu yammwe kye tugamba nti yewedde game over muwangudde tusobodde obatambuza buli wamu. Okitegeera n'ekirala obeera otya girlfriend w'omuntu naye nga buli ddakiika gwowagira abaleeta embuto era gwoyagala ensi yonna emanye abalina embuto n'abataziina. Please stop it. Tubaguddemu.
Ciao. Kapeesa yonna gy'oli game over. Weekwekule. Mwene. Kamubuzeebuze abantu, kamubuzeebuze eggwanga, kamubuzeebuze ki Kapeesa mulamu. Temugenda tukyanga Kapeesa mugezi nnyo. Temujja tufumba fuma nemwete ebifaananyi by'okugamba nti gano mazzi yagaguddemu amazzi. Bw'aba mulamu. Lwaki tebatwaga ku mulambo? Bana muleke kuzanyira abantu ku bwongo. Kapeesa mulamu. Kapeesa musajja mugezi nnyo amanyi ozannya komedi we. Ogulu no komedi wa kubiri. Kapeesa wababa yafudde mujje mutu proving end yafudde. Kapeesa gyali. Lwaki Kapeesa gyali? Kapeesa ennaku eziyise emabega yali ku live n'agamba birthday eriyonga 8 omwezi ogw'omwenda. Kati akakakodyo kamwe twakayigako kusonda ssente, ne mujja ne musonda ssente, ne mutugamba nti birthday bweti. Akakodyo twakayiga. Kati mwagala mulinde naku z'omwezi ze mubala mukibala naku z'omwezi nga ziyitawo nga 13 zibagamba zibawale Dubai kyenaku 17 balyoke babawo omulambo. Mukama Katonda taata nyamba ote abantu bano abavuma ba mama baabwe batukumbule bave mu bulamu bw'ensi eno. Si kirungi kubeera ku nsi kuno nga bali obutaala bayayaana bwe batyoboola bazadde baabwe batti. Kuleka omuntu gw'oba totwala omuntu awa maama we respect ye love mercy ye muleke ku nsi. Banange maama wange nkwagala nnyo tewali ayinza kunkyayisa. Oli kyamuwendo gyendi, oli kyamuwendo ate tebali kulaba bana beetaaga okulaba, tebali manya na w'obeera. Naye I love you so much and I miss you so much. Love mercy oli diikula. Lombuye tasobola kusalako diikula namuwa information. Love mercy oyo obwongo tebukyakola. Obwongo bumanyi okunoba mukko. Obwongo bunobera ddala. Wagambye lumbuye. Mu mboozi yo situno bamugambye byalaali. Ekyo kyolimba. Why are those anoba? Nay, in imagination you and in your defending. Wagambye mbu. Nemubuuza obukakafu buliwo obulaga nti nno kabaka mubamu obutwa. Nemubuuza mbu no simanya bagina kumpa sente meka. Mumpa sente meka okukyogera. Kati nno ekyabaganda bakwate sente meka okukyogera. Okuvuma abaganda bakwate sente meka. Bukakafu ki Love mercy gwe boyina ku muganda. Nti nno musiru wejjusa okubazaalamu era ogina kudda ote mwana wo ote maama wo bukakafu ki bwolina kwaba baganda. Mulaba aichu obwongo bwebanga bunobye sebyo byogamba ti nno lumbuye disi lumbuye dati yantukirira nedda fete tutukirira bamawaya. No, we don't. Tuyina abantu bangi nnyo bityo okutuukirira. If it is to look for a girl webali, we don't fit in them because we bibyo bajagamba bya comedy bajagamba toli serious. Kiringo kwagala kuyisa winsonga eri important ate ne munyonya dikula ne mugamba dikula kwata statement eno information no muyise mu bantu bajagamba dikula fane comedy bajaseka twaja bitwala serious kati oli dikula Love mercy oli dikula lombuye tasobola kusalako dikula namuwa information. Ekisoboka ekyo waba yagala kuwa information ayina abawala bangi basobola okusalako nga yeewa kutunga mu kamera nayogera ensi era ebiraddala nga it is serious. No dikula no comment ne gwe bakuwa information oyogera information gwe mukweyambula oyogera information gwe mukuba bisamasama ebbere limu ne livaayo by mistake nolizaayo omunda mangu. How would they take that information serious? How? Webali nnyo Patrick Yuji noob never uses lumpens. We use serious people. Lizwa Bobby wali oza Lizwa Bobby asobola okugaana any request of lumbuye. But can you compare Lizwa Bobby to this confused girl Love mercy? Ensonyi abantu bazifulamu obusungu. Mufo ky'okwetondera abazadde be, mufo ky'okwetondera bbaawe, yetondere mwana we, yetondera baganda, ate yali mu kwekwasa lumbuye. Kankubuuza wangamba ekinnya ky'omunju kiba kiwanvu kimuliramu abantu. Kiba kiwanvu kisinga n'eddamu. Kakati ennyama eba mpoomu.
Gatajiryanga amanyi weeroma. Nayo ndimba. Ongambe mwakalya abantu abawera 10. 10 basukkamu kubanga buli lunaku ewaffe tulya. Katonda wange. Waffe tewabula nnyama. Kati nyama wangambe mugikweka mu kisenge kyamu oba mu kisenge ky'abamama bamu. Mu kisenge kya mama yo wansi w'ekitanda bekutiye gye bakweke. Kati wali owerekeddeko mamiwo ng'agenda kujjayo omulamu. Ffe tugenda. Kati nze nnyinza obulaawo. Katonda wange. Ongambye muteekamu obuntu bw'amatooke ne mubuteekamu butya mu ntaana. Babukasika waggulu ebyebula byokka n'ettaka livaako n'evaayo entaana n'ebuukayo yokka. Kati ku myaka gyo totya? Totya kulya omulambo. Ongambye nti boda n'oweba esala ewamu esobola kufa then negana kutambula. Then bwe mugwa ne mukola mutya? Ne mubafiirawo? Mugwa ne mufiirawo ne bajjawo nga batwala. Bajjawo nga batwala nga tutwala butwala. Katonda wange. Tuba bangi nno baba gurupu togamba ffeffe baba bangi. Muba bangi. Wangambye nti nekiro babadde bakubanja owulira ng'omisinga nyama ya muntu. Kati wali ojja nono mami we yakola atya okujja kw'ekitambo ky'obutagi? Bakikuddeko waliwo eddagala. Tonja mwana wange nze n'ebika mu musaayi gwa Yesu n'ebika fire. Lwaki sikutwala mu kyaki ne bakusabira? Kati ganga wanyirira bwoti ekinyama. Sonyiwa mamazi. Kati kambuze wangambye baganda bonna balya. Ekyalo kyonna kiri. N'otuukayo nga gwe ng'oli bwonna nga kunyira bwotyo. Wangamba akalo kamwe bakayita batya? Bulanga n'ekibaale okutandikira ekibaale we tuviiramu awo ku mmotoka. Wangamba kitundu ky'omu biki kye mutajja? Bubina bwokka bwenange. No wangamba omuntu n'obanga simufu basa muteekako eddagala ne bamulya. Anti ogambye nti omuntu n'owabanga tabeera wammwe musobola muteekako eddagala ne mumulya naye yatwalayo. Mwali mukikozeeko? Olimba. Be mwaka kikolako balinga bameka nga si bafu just bemulya nga balamu ne mubateekako eddagala. Balinga abiri. Olimba. Nga baawa. Nga bw'owulidde abantu babuze bakoze ki banoonyezawo. Kakati abali beesigamye enkuba mwakalya nga bameka mwana gwe? Abali beesigamye enkuba? 3. Olimba banange. Tujja tugendere ewa. Vaako. Ongamba omuntu bamulya basooka ne bamugyako ki? Basooka ne bamugyako ki babagenda mu? Basooka zikalekatako. Naki?